Kano ke katundu kaffe ak'obaddeOkimanyi mu malindirire. Martin Luther King Jr. ng'amaze okufa waabalukawo okulwanagana mu masaza ag'enjawulo omwali Washington, Chicago, Baltimore, Louisville n'ekibuga ky'e Kansas wamu n'ebitundu ebirala. Olw'ebirungi bye yakolera abaddugavu mu ggwanga erya Amerika, Martin Luther King Jr. yafunirwa olunaku olwatumwa Martin Luther King Jr. Day. Olunaku luno olwalondwa lwali lwa January ng'ennaku z'omwezi 17 era nga lwatandika okukuzibwa mu mwaka gwa 1986 wadde nga terwasooka kuteekebwako ssira. Lwasinga kujjumbirwa mu mwaka gwa 2000 oluvannyuma lwa President George Washington Bush okuvayo n'alangirira nga abantu bwe balina okulussaamu ekitiibwa. Mu mwaka guno 2000 amasaza ga Amerika gonna 50 gaalokoza omulundi ogwasooka. Ajja kujjukirwa nnyo olw'ebigambo bye eby'amagezi n'okubeera omuwandiisi omulungi era ng'ono yawandiika ebitabo ebyawera omwali I have a dream nti nnina ekirooto, why we can't wait nti tetulina kulinda ssaako n'ebitabo ebirala. Ono ajjukirwa nnyo okubeera omujulizi w'ekkanisa y'abeepisikoopi mu ggwanga erya Amerika ng'ekkanisa eno emusabira okujjukira emirimu gye buli ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna olunaku lwe yattibwa. Ate yo ekkanisa ya Evangelical Lutheran Church mu Amerika emujjukira buli ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Gatonnya nga luno lwe lunaku lwe yazaalibwa. Mu ggwanga erya Amerika baamukolamu olukiiko olwa UK Legacy and the Martin Luther King Peace Committee nga luno lujjukira emirimu gye era nga luno luli mu ssettendekero mwe yasomera omuli Northumbria ne Newcastle gye yakakkalabizaako emisomo. Talyerabirwa lwe yasaba abazungu okuliyirira abaddugavu n'Abamerika abaavu olw'ebikolobero ebyali bibakoleddwako. Yali omu ku abo abalwana okukomya olutalo lw'e Vietnam era nga bangi era nga mu ggwanga erya Amerika amasomero mangi gazimbiddwa ne gatuumwa erinnya lye nga kw'otadde n'amalwaliro. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.